Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Tugenze mu ndobeso yaffe olunaku olwaleero naye nga teweerabira omupiira emasajja we tugenda okubeera awo. Abantu b'e Masajja mujje n'ebisero byammwe. Halo. Wangi sebo. Nze bampita Mukunja wa BTFM mu ndobeso. Mayi Mukunja. Nansingidde message onkubireko nga nina obuzibu. Nina omukyala gwe nnina ewaka. Naye omukyala oyo anfuukidde ekizibu kugamba n'essimu ye. Omukyala buli ssaawa yonna abeera ku WhatsApp. Wangi? Omukyala abeera ku WhatsApp essaawa yonna. Kakati kintegeera bulungi kikigenda mu maaso wakati awo buli ssaawa WhatsApp. Mwana tulina omwana omunene, omwana tamufaako, omwana ne bw'akaaba abeera ku ssimu ssaawa bina. Kirabika obufumbo bugenda kunnemerera lwa ssimu ya mukyalo ono. Kati ate abantu bayogera nabo ndaba abantu ngeno laba ku gundi gwayogera nga basajja bayogera nabo. Kati simanyi, njagala kumanya ngwawa alina abasajja abalala. Omwana ono bali naye sinze muzaala kale binnemye tegeera kukusaba onnyambe. Nkale kakati yesebo gwe gwani nze Sempala kale berako ku simu tovaako. Kale sebo berako kwendi sebo. Abeeruweero nga lumu ku kisaawe Kasana mukimanyi. Jebali. Oliwa? Hello? Oliwa? Ndi ku mulimu. Sempala je wali? Sempala wali? Abadde abuddewoko. Waliwo obuzibu? Anedda. Kyasi mbadde ntiddemu kukubira nga waali. Abadde yeetooloddemuko. Obadde ogamba oti? Nze nakusaba ennamba yo naye mbadde ndudde okukubira. Oba okyanzijukira? Nga basaba ennamba nga bangi. Anti kati kintwalidde ebbanga nerabe. Kwe bumanyi si kwerabira naye mbadde natambulamuuko nga nagenda Southern Sudan. Kati wakomyewo? Nakomyewo. Wakomyewo ne ssente? Olinamu ku ssente oba? Ate ze ssente Southern Sudan era tuvaayo na ssente. Kati ki ekiriwo? Nga wakomyewo ne ssente. Si kyamaanyi. Mpozi gwe. Nange wendi kakati? Ng'osookedde kubuuza Sempala gw'oyagala awo bangi? Just mbadde ntya kukubira nga waali. Ate otya ki? Essimu yange. Anti kakati nze mbadde ntya kati oba omuntu omwami waali awo omuntu tebuba bujozi. Sookolekerawo kansooke nkusala ekirimu. Ewa Sempala nanubayo dda. Wangi? Ewa Sempala nanubayo dda. Mpozi badde South Sudan. Nabayo dda. Ate kakati musajja wati naye yemanyi. Omuntu atalina maanyi ga kisajja bamufumbirwa. Empala mulimu gwe gutugatta. Omuntu atalina maanyi ga kisajja gwosoleddeera naye buli kaseera obeera ku tengerere. Omwana ayimiridde ate naagwa gwobeerayo bakiyonziza mu bikadde. Yogera ekitambula. Ekitambula kye ŋŋamba? Nti Sempala ali ku BTFM oli mu ndobeso akuwulira. Toyogerera nga bba waakubeezaawo bw'otyo. Muveeko temusinikirako na binnyo. Kubuulire.
oyo tategeera alabika nekyayogerako takimanyi. Amanyi nga lina bulungi nnyo gakoleza n'ennyumba nejja. Awo limba kubanga yagambye tolina wadde. Ate nnimba kikati mwemba nnimba gwenfuniraayo olabe wetutasibire mu ddwaliro. Wangi? Nfuniraayo omu. Olabe wabanga agamba ati ebyo byayogera alimba abuzaabuza. Ogalina? Maama nnyabo. Bakuyedda amasitoni era kati efukwekangabiriza was a person kati nze rankufunire ate male tugende emulago nti bagenze ku mulongoosa nedda mukulu ago agagogenda ofune gye bagakenderezaako agasobola n'okwokya enju naye nga Amanyi tebanagamba ga mikono babuuzizza engabo erina ekipawa nkugambye mbu gwe nfunire ogu bakuyedda. Endobeso mugiwulidde omusajja agambye nti ye ekikwatagana n'amaanyi asuubuzaako n'abalala. Nansana yonna neefuna Makindye neefuna munanga abina tabirabika ate tabyogerera kati omusajja Kabaka nga bujosobola mweda libodabode Mangi oyo nda yeekaza munange nze mutabani wokamlegera godfrey kigongo omusayi gwa yesu kristo abirako mumwere azaliwo ab'engonge endi eno musezero sabasizze kabaka eryesese gyensizira n'empuliriza BTFM. Omwami munge bamuyedde ebitole by'amatooke ayinza okuba munne nga waka wa ddogo taata Mukunja naye omwami embwa mugimanyi ono kyabayiwa mukimbo nti ndaboa naye mukulu sempala kituufu amaanyi g'okalaka matono wanayogera mukwekaza aleme kutwala matono mu kyakoonye Jimmy eddoboozi leekayo katono. Omukyalo oyo kwekaza kwagala ssente agala bwagazi ssente mwebale amanya mama jena mu maganjo katooki bannange omusajja afune mbwa asobola n'okupoleeza n'omutwala mu ddwaliro abula kasita akitegedde Endobeso muyiwerezaako sitaani Bettina Kabale bwayisa abalungi bamukwana mwebale kuweereza naye abakazi tweswaza ekyamazima tweswaza omuntu ne wabakwanyi taata w'abaana boyina omuwa ekitiibwa omusajja omanyi nti alabika n'omwana oyo si wuwo omusajja yina akwagaddeko si kirungi mugamba nti nno talina maanyi okitegeera bamikwano mubyogera ate bwe mubagamba be babakeneka si kirungi bakyala tutereere. Mama Innocent Empigi mama ngo mulungi nkwagala nnyo webale nze ngamba sempala kwekangabiriza naye ddala amaanyi talina omukazi akwabizza ono bamalinde ekawuka ono Mutebi Francis na mama okota omusajja oyo aleme kwekaza emundu temuli masasi Mukunja nakatya n'amooti yenze birungi ebuwambo naye Mukunja nze kyendabye oyo omukazi alabika malaaya era omusajja amagezi gemuwa yeesonyiwa oyo omukazi sigadde birungi ebuwambo Mukunja ebisesane ennyumba nga bw'ozaagala bano bafuntula baabwe yabo omuziki gususse mutegeeze gitya Fama ekintu buli ky'omuziki ekisinga